mu mwaka 2025 ebimu byensaba Katonda nsobozese naawe akusobozese kwe kulwanyisa obwavu. Buyinza okubanga bwakulema okulwanyisa okuva mu bazaddebo ne bujja ne buyingirako mu ggwe. Nfube tulabe nga ffe n'okudda mu maaso tulwanyisa ekizibu ekyo. Lwaki entandise n'ebigambo ebyo? Tujja kuwona ku bufumbo obw'abannyinaffe abafumbiddwa ng'ekimu ku bibafumbizza kwe kubanga ewaffe obwavu obuwambye tebakyalina kiddako. Escape route, safe landing nga buteekeddwa kubeera bufumbo. Omuwala ng'okufa enjala okubyanga n'ebikozesebwa ng'agamba kanfumbirwe banneebakeko banzaalemu kasitamba nga ndya kasitamba nga ninaawo okusula. Problem solved. Nze Sozimo akwaniriza ebigambo ebyo ojja bitegeera nnyo ng'omaze okulira love story eno. Dembelio Properties and Associates tukutegeeza ku estate osigaza essaawa ziringa 24 okwesa omukisa gwa promotion eno. Estates ziri 2, estate emu eri Kiwawukulu Emityana kilomita 2 zokka okuva ku Chorus okugituukako nga 5 ku 10 ogifuna ku millioni za Uganda 10 nga kuliko ekyapa. Estate yokubiri eri Mityana kilomita 4 zokka okuva Emityana mu town okugituukako 5 ku 10 ogifuna ku millioni 7 nga ate kuliko n'ekyapa. Ku screen ogenda banga oyogerezagana ne bannaffe aba Dembelio Properties and Associates. Ojja kuba oyogera ne Madam Nancha Beatrice ku lwa Dembelio olabe engeri gy'ogusaamu ensonga eyo omwaka ogutandike ng'ogamba nti weewaawo. Nsaba okkirize sister gye atubuulire ekimutuddemu. Relationship alineemu n'agezaako relationship ey'okubiri. Relationship ey'okubiri ekyamula sounding too good to be true. Biwulire naawe owe opinion yo. Kusibya otya mukama wange taata Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amanya gange sigenda kwogera munansonyiwa naye nsinzidde eno Saudi Arabia. Story yange mpanvu naye ngenda kugitandikira mu makati. Sasolomo nva obusebuvusemu kwawo nga ntandika okunoonya emirimu. Nengwa ku kampani emu. Kati kampani eyo yali ekola ebintu bingi. Yali ekola furniture, ng'ekola ebintu bingi kale. Kati nentambula nengenda mu kampani eyo nensabamu omulimu gwalimu gwa hoteeri. Nentuuka mu hoteeri omwo bosi wange n'agamba waliwo okusula, ne mugamba sina wakusula naye nga neetaaga okukola. Kati ne bosi wange yagamba nange neetaaga abakozi. Saa zino sirina abakozi bamala. Namugamba sina wakusula, n'agamba naye ojja kukira osulako wano mu kampani nga wetulaba ekiddako. Nze kale mukama wange. Kati nga nkolawo olunaku olwasooka olunaku olwokubiri nga woolutuusa awantu kozi kampani yali ekozesa abasajja abaami n'abakyala. Kati nga wonootuuka awantu ng'oli mupya wabeerawo abasajja abajja okukukwanakwana. Mwe nafunira gaayi n'agamba nkwagala naye nina mukazi wange waka. Koze oke. Mr. Sozomo ayagala gaayi oli. Like bwe gwali omulundi gwange ogusoose okwagala ebyaddala. Nayagala gaayi n'obulamu bwange bwonna nga gaayi talina kyampa. Kati awo mu kampani we nali nsula lumu nefunamu ekirowoozo ne ngamba bosi wange konze wati ababbi ne bajja ne bayingira muno ne babba ebintu. Kubanga bano abayindi bamanyi wano nsulawo ndi mukozi wo. Kati wati ababbi ne bajja ne bayingira ne babba ebintu. Ne bagamba nti nze abo abantu nze abapanze bajje babbe nfiire mu kkomera. Ngamba mukama wange konze ninawo ko obusindu obutono. So mbadde nsaba ompeeyo ku ssente nsobole okufuna ennyumba. Koye mukama wange kyeno kintu ky'olowoozeza kirungi. Nafuna wakasente nga mpangisa ennyumba nga mpayo n'omupaliso awo. Obulamu butandika okutambula, ndi muwala sifumbirwangako.
Atandika obulamu like obukubeera nti like oba ndi single neyombekedde ku myaka emito. Mbeera awo kati nga wonotuuka mu kampani mulimu abasajja kozi kampani yali ekozesa abaami n'abakyala. Kati mwalimu nensangamu omuvuka najja nankwana nangamba nkwagala naye nina mukazi wange naye yagenda mu kyalo tusobola okubeerawo. Konza okke kyekirina buzibu. Story eno ngenda kugifunzafunza kubanga mpanvu. Agaye nga njagala Gayi nga mwagala n'obulamu bwange bwonna Mr. Suzumo. Gayi talina kyampa yadde katasobola dde okukwata omutwalo n'agwokuwa naye nga mpulira mwagala. Kaseera kabeerako katambula kati nali ntambula mukama wange antumye nesanga omuvubuka omuvubuka oyo nankwana nangamba bulijjo nkulaba nankwekomba nkwagala. Namugambirawo kimuhanze mwana saagala nina boyfriend. Nangamba naawe kale tubeereyo ab'emikwano kati nembeera nga nnyumyanga n'oyo nga nina oli tampa gwe nasanga mu kampani tampa ate gwe nsinga okwagala. Ono gwe saagala ate ngampa afaayo. Ngamba sina bisigo nampa, njagala kusiba enviiri nampa, neetaagayo ku ssente nampa naye ng'ate oli gwe njagala nga talina kyampa. Kati ate nakulanga n'ono gwe saagala nsobola ate okusanyusa oli. Kati Gayi lumu omukubira essimu nga mugamba konze mbadde nsabayo ku ssente kozi nali simusaba nga mwagala ng'omuntu gweyagala otya okumusaba. Nti lumu omukubira essimu mugamba mbadde nsaba mpeyo ku ssente nabye njagala ozikozesa nga ngamba kozi yali Friday yali Saturday tetwakola nga ngamba nze siri nawo nagenze eno waffe mu kyalo konze kale kati twalina awantu we twateranga osisinkana nze n'oyo Gayi kaali kabaala ka paabu. Kale omutima ne kozi nali sikoze kawungeezi awo ngamba omutima gungamba genda otuulekwawo nga ntuula mutima gulemerako ntudde konze ye bakisidda waka misana saa 12 nensigala nga nkyatudde kati omutima ne gungamba fulumako wawiiru. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture. Nefuluma aweero kati mba nakafuluma aweero kwenti nyimiridde ku kkubo. Gayi nayitawo n'omuwala angambye nti ali mu kyalo. Nayitawo n'omuwala namuyisa ku pikipiki n'amutwala kati nze namanya gye baali balaga nange nenkwata boda nemugoberera nemusanga ng'era batundula vanira. Nenkonkona kati mu kukonkona naggulawo yamanya kati yali amanyi ngenda kuyomba nti nkola olutalo ki ne kale natuukawo nali so disappointed kozi Gayi nali mumwagala. Manyi okutuuka ku mulyango we nti nempuliza nga batundula vanira kati nenkonkona nayambala n'afuluma agenda okutuuka ku mulyango nga yenzi. Musozomu amaanyi ganzigwamu nempulira nga nsanyaladde nentandika okukankana nentandika okukaba nga teri angobye. Saakola lutalo lwonna namugamba mbadde nsabako ku ssente kati olw'okuba nti nali maze okumukwata yali alina okumpa ssente ezo laasini oba nsanyuse weyazimpa nensereka kati weyampa ezo ssente nenzirayo waka nentuula nenkaaba kati mba ndi awo Gayi oli ankubira essimu omulala ngamba omanyi njagala kulaba konza saagala ndi mulwadde ngamba kiki nga mugamba ndi mulwadde saagala ngamba nawe njagala kulabako konza oke oba olemeddeko jangu onkime ko yekwata bodo gye konza jangu onkime
Gayi najja napiikinga nengenda ne Gayi oyo. Bambi yali muntu mulamu nnyo. Kati kati mu kutambula yangamba tulinnya boda ne mugamba atutambule. Kati mu kutambula neno nga ngamba n'ekiki ng'olinga omulwadde ekiki nga mugamba tewali buzibu bwonna. Alaba nga abangamba kiki waliwo obuzibu. Mama mulwadde weetagayo ku ssente. Bamugamba nedda n'omunnange. Kokozi yali amanyi oyo Gayi nti angwana era gwe njagala nga naye akimanyi bulungi nti simwagala. Oli gwe njagala naye nga ye yalemerako amanye ebizaawa yonna nja kumala mwagala enzikirize. Nemugamba no oli Gayi no muba mukwata n'omukazi nagamba awo bampeka maama ng'olabye bibaawo guma. Kakayo ne tunyumyawo awo si we nayigira n'okunywa ku mwenge. Nangulirawo omwenge ate yalina musiraamu. Yali musiraamu nga tanywa. Mugamba nkwegayidde kozi by then waliwo Igo. Nga Igo bwenywa mugamba nkwegayidde ngulirayo ku cupa za Igo 2. Bambi teyali mubi nga ye musiraamu teyali mubi nangulira Igo oyo ne tunywa nenywa nga bwe tunyumyanyumyamu kwawanga abanga ngumya agamba guma. Kati Gayi tetwatundula na vanilla. Nangamba kankuwerekeremu nange oddeyo. Konze era mperekera sagala kusula wano. So nga Gayi oli gwe nkote n'omuwala yagenda ewaka kozi we nali nsula yali amanyiwo. Yagenda ewaka nakona kuba yasanga ntaddeko kufulu empya n'agikuuna. Olugi n'alukoona n'ayingira n'abeera omwo mu nnyumba nga n'asirika. We yasirika nze ngenda okutuuka mu nnyumba nga Gayi ali ku buliri atudde. Nga Gayi ali ku buliri atudde. Mr. Sozomo nadduka naye Gayi yangoba Gayi yankuba. Mr. Sozomo mwana mulenzi yankuba muku wakati piki nga ziyitawo abantu motoka ziyitawo. Gayi yankuba. Nina n'enkovu ku mubiri by the way z'oyo Gayi. Nina n'enkovu ku mugongo kuba yankulula. Nina n'enkovu ku mugongo wano. Nina n'enkovu wano eno ku mikono. Okumanya Gayi nali mwagala we yamala okunkuba nangamba njagala nakutwala mu ddwaliro neŋŋaana. Nemugamba saagala nangamba nti ojja kufa. Neŋŋaana nakusitula ku mpaka natuuza ku pikipiki nantwala mu ddwaliro. Naye nga mpulira amaziga gampitamu. Ne tusirika musawo n'anzijanjaba awo tetwasulayo nonna mu ddwaliro. Ne tudda ewaka nangamba leero ngenda kusula wano naawe. Ejjumba disisulawo naye leero okusula wano naawe. Gayi ekiro ekyo oli Gayi yali muttemu kirabika. Gayi ankubye niko ebinuule bantaddeko kanula anayagala atatundula vanilla ekiro ekyo. Ate nga omubiri kunnuma nkuludde nze nangubye nayagala okundundula vanilla. Nemugamba nedda era yankwata ku mpaka n'atundula vanilla. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawero, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu
eri ne ku WhatsApp eri 07072199. Nemugamba nedda era yankwata ku mpaka n'atundula vanilla. Obudde ne bukya, obudde bwe bwakya nembeerawo kozi yali Saturday Sunday, Monday ngenda ku mulimu. Monday mu kugenda ku mulimu kati mpitawo nti Gayo oli nandaba gwesaagala nangamba wabadde ki, nemugamba nakoze ki, oli Gayo yankubye. Nangamba naye mwana gwe oli mwana muto naye weesibye mu mbeera y'okwesiba ku musajja, omusajja namufumbo. Nze bino sibyogera nti nkwagala waŋŋaana, okyali mwana muto, okyalina futures nnyingi. Omusajja gwe wakwatidde mu bwenzi, boyfriend wamukwatidde mu bwenzi ate akutimpula. Yesi nti waba yakukubye nti oba wazze wange tetulina na kyatwakoze, kozi jjukira oyo Gayi tetwali bafumbo nodda. Jesi napangisa bupangisa nnyumba asobole okuvanga waneeno mu nnyumba eyange ngende ku mulimu. Nitasoza Gayo oyo okwesonyiwa Gayo oyo kozi nali mwagala kyantwalira ebbanga, naye okwesonyiwa Gayo navaako ku kyalo nalina mukwano gwange eyo kono engenda wa mukwano gwange oyo nambuulirira nangamba okyali mwana muto, oli n'omusajja gw'oliko musajja mufumbo, oli mwana muto tozaalanga kwokyalina kyansize nnyingi, beera wano. Abi mukwano gwange oyo mwagala nnyo, netubeerawo ewaka. Nemugamba kangendeko mu kyalo, netambula negendako mu kyalo ewaffe. Nakubira esimu nangamba ava mu kyalo, waayo nakufunidde omulimu jangu ogenda okole. Konze kale kanzije kati nenkubira oli Gayi gwe nali saagala. Nemugamba ndi eno mu kyalo naye mbadde saba kumpeerezako ku transport. Bambike yatwala obuvunaanyizibwa nampeereza transport nenkomawo ewa mukwano gwange oyo. Kati mukwano gwange oyo nangamba waliwo omulimu, naye omulimu ogwo gwakabaala, bagaba $5,000 bakuliisa bakusuza. Ngamba naye oba tugwagadde tusobola okunoonya omulala, wano sikugoba. Ate nga nange ndaba okutuulaawo oli mufumbo, tuli mu luumu emu, alina n'omwana. Gamba sagala kumala ngamugamba nedda okusinga okubeera wano nina byengenda okwetaaga nganze kaŋŋende nkole. Nakava mu relationship eri tewanaba nakuyitawo myezi 2 ngenda ku kyalo. Story evaawo egenda kutandikira wano, ngenda ku kyalo okwo, kyalo nga ngenda mu kabaala tandika okukola. Nalina eddalu nkuba omuziki ng'abakasitoma banjagala nga banywa omwenge paka budde kukya, anti nga mbazinira namu nga ntuulaawo nekuba omuziki. Banaye ne banyumirwa, ekyalo nga kigamba kugambira bannange oli omusajja yaliisa omukozi, banaye yaliisa omukozi akyali mwana muto naye alina eddalu, alina vibe. Bantu ne bajjaawo batandika okunywanga omwenge. Kati awo nenfunawo Gayi eyankwana, omanya totuse ku kyalo nofunawo Gayi akukwana, amawulire negatambula. Ado ne batandika ogamba ono akwana oli, ono akwana ono, oyo nno gundi oli mukazi we, bwe bityo. Kati waliwo omusajja omu yali mukwano gwe, yasooka kujja neefulanga mukwano gwange. Tunyumya, oli otya? Konza ndi bulungi, sigenda kumwatuukiriza amannya. Oli otya? Koya ndi bulungi. Kyavaamu ki? Kati ono Gayi ono yasooka okunkwana yali akola mukono mu tawuni. Kati lumu yaŋŋamba jangu tuzinkane mukono, jangu ku mulimu gye nkolera. Konze kale bwe naba nyinyuse wano nja kujja. Koye kale nakava mu relationship nyingidde mweno, naye mweno gye nayingira mu Gayi nali simwagala ono ate era just nti omuntu akuwayo akasente kweyiiyaawo bwe bityo we byali. Gayi agamba onooba ojja kuyitira ewaka, kozi yali ambadde n'ekisumuuso, ojja kuyitirako ewaka ondeetere eki jaketi. Konzeyo kale we naaba nyinyuse wano, we nanyokaawo ne ngamba mukama wange nagamba tekiina buzibu, kasita onkyangu okola emirimu gyange.
ngenda gaayo oyo musisinkana ku mulimu gwe mutwalira jaketi ngamba ogenda kunywa ki mugamba aba mpe busiminoofu embeera yeyanjikiriza okunywa omwenge nga ndi muto mpe busiminoofu awo busiminoofu obiri awo nenywanywako kati oyo gaayi yali efula mukwano gwange oyo gwegengenda okwogerako kati najja oyajja nasanga nagamba bannange oli muno konzeemu endi nyumirwamuko nagamba okay nsuubira tutuleko wano tunyumyenyumye kunyamugamba oke tekirina buzibu tunyumya gamba bakongera ebyokunywa konze nsagala nti nedda naawe tontya ngamba neyanziza nga mpulira yawe anyongera ecupa ndala nyeza siminoofu nga nywa Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife bbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife bbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. ngamba neyanziza nga mpulira yawe anyongera ecupa ndala nyeza siminoofu nga nywa kati nga ngamba kangende waka kati obudde bwali bugenze kati nenzirayo negamba oli gaayi konzo manyi kangende engeri enkya gyengenda okwekolako nga oli gaayi yali akyakola nga anyuka saa 12 obudde bwali bugenze nga ziri sawa 10 nangamba awo tekirina buzibu woba ofunye piki eddeeyo gyogenda genda namugamba eno genda noono nagamba awo oli kutuufu mugende atugenda tutula ku pikipiki emu n'oyo gaayi tula ku pikipiki nga gaayi atandika okuŋŋamba nze nali nakwegomba dda naye nga nkutya nga nkwagala naye nga nkutya nga mugamba totandika nze ntamidde n'ebyogera kati sibitegeera ngamba nedda naawe gaayi nga atandika okunsunaasuna kati kozi twali tugenda ku kyalo kyekimu kati nga nze manyi bwe tunatuuka ku kyalo nze piki agenda kupaka engambyeko nkwata eryange naye akwata erirye so gaayo yali yatumako omuntu ajja ngambe tanjagala nze nga nti kati nze nali neddalo nga nze ebyange mbitwala wenjo mmanyi byakusanga nga gaayi tuba nga nsuna gaayi ali kwansuna mugamba waayo piki ate ng'enyambuza gyesiye nansuna nansirika bwe twatuuka wa gaayi ngamba oli otya nkwagala kono tetwatundula vanira sijja muwaayiriza ngamba kwagala wano wewange oba oyagadde osobola okujja nondabangako konze oke kiri oke kekiri ekyo nga ntambula nzirayo ku mulimu gwange nkeera ku makya gaayi nga jjooyo ogamba otya oli bulungi mukwano wakoze ndi bulungi nampayako ku sente z'okulya nangamba ogenda kujundabyeko konze kiri oke ngangwa mulaavu ku sipiidi awo gaayi oyo nga ngamba nkwagala naye nina omukazi naye omukazi oyo yagenda eweeru ate omukazi oyo njagala kuwasa weyaŋŋamba nagamba nina omukazi n'omwana naye mama omwana yaliwo nagamba omwana ono mama we yali bweru naye nga mama w'omwana oyo nga omanyi era abasajja Mr. Sozomo nga njagala gaayi jjukira nagaba mu relationship eri kati awo nyinza okuba ndi oyo gaayi ayinza okuba nga
ono teyangwanira na mwezi nga sinaba na kugendayo kumufumbirwa obwangu bwe nakozesa kaya ngamba ngwagala njagala kuwasa Mr. Solomon ennyingira obufumbo nga taata wange tamanyi singa wange tamanyi mama wange tirina wakika yena amanyi musajja nennyingira obufumbo ku supidi omusajja yavuga supidi nnyo nennyingira obufumbo kati mpunze neerabanga akuze nnyo nayina emyaka 17 nerabanga mbu nkuze nnyo nina ofumbirwa nfuna wakantoole so nga simanyi nti nkola nsobi naye ate mu nsobi nayigiramu ebintu bingi ntuuka ewagaayi kayanjagala kozi yali kumpi n'ewaabwe nandaga abazadde be maama nokati ye mukyala wange ewaffe tebamumanyi no nefumbiriza ewaabwe bamanyi naye nze ewaffe tebamanyi sina n'omu gwe nagambako oba taata nga teri n'omwamanyi nanyingira obufumbo kati oyo mukazi we yali eno obweru kati nga wonobeera eno ebweru n'owulira nti baawo yafunye omukazi watubambi yamanya nti baawo yafunye omukazi ali lubuto ate omukazi bwe yafunye mwana muto nali muto nga sizaalangako sifunangako olubuto sifumbirwangako bwe obufumbo bwange obwasooka kale nga ndi muto nga n'ebbeere likyali ttutu nyingira obufumbo otubeerawo n'omusajja naye omusajja oyo nga naakagendayo bwenti okumufumbirwa nina sayini ze nalabanga ezindaga nti omusajja si mutuufu naye ate nze olwedde nali maze okubwa naye mulaavu nga sibiraba ne sayini zaaliwo kozaawo nga naakagendayo sinaba kufuna lubuto omusajja nga yeekyangacangaawo katola amaze okutegeera nti mwagala atandise okwekyangacangaawo omugambako banaye nga ndi muto simanyi mujja kunoba kuwa esente okende omugamba zimbe n'akuwa mugamba agenda kyokka ate gwe omwagala n'otuuka n'ogenda owulira nga omutima gukuluma neweza watakunoonyeza nga ndizza nzekka nga tanoonyeza noba nanoba olwasooka maziramu nenoba olwokubiri kati oluno olwokubiri luno navayo ndi lubuto nga simanyi ndi ndi lubuto wagaayi kozi nali sifunangako olubuto kati olubuto lwange size zino embuto ezigamba omwana wange oyo ng'omukazi omulala wanafuna olubuto nti atandika okuyoya omugonvugonvu asesema abeera mu buliri saafunako sayini yonna eraga ebyo nalina amaanyi gange nga nkola bulungi ndi mulamu tteke n'olubuto nalwawo kulumanya kati eno olubuto ey'okubiri kyengamba kati kamuvinge ono omusajja mukyeka muleke aba ate nga ngenda okuvaayo ndi lubuto ate sikitegedde ngitegeera luvannyuma kati ne mu kuvaayo ne omukwano gwange gwe nali mbeera njogera nga ntya Katonda ladde okunkubira wano Katonda nanzijjako obulamu buno bwe nnina saakola ku nsobi nga nnobye nti oba ngende nyegatte n'omusajja ngende ntundule vanira n'omusajja omulala sori munansonyiwa nedda kozi ate ono n'omusajja nali nkyamwagala kati nga nina kumutandika kumwerabira mpola kati ndaba olubuto ndaba sigenda mu piruzi zange ningamba sitole ki nga nze sikifaako nze manyi ndi nnomu ngenda okulaba olubuto oluvaayo olutumbiira kwanze sitole ki kubira esimu nga mugamba omanyi ndi lubuto ano olukuze luli mu myezi 3 ena kozi navaayo olubuto oluli myezi 2 naye nga nze sikimanyi nti ndi lubuto omukubira esimu omugamba ndi lubuto gagamba lwani olusi lwange wano wanvaawo dda olusi lwange ate nze sizaala bwatyo bwe yaŋŋamba nawulira ngenda kwennuma nenkaaba kati nalinawo obusente awo nengenda ewaffe mu kyalo ewa maama we natuukayo mama saamubuulira nti oba maama ki oba ki
nasirika busirizi nembeera we wa maama nga maama alaba ndi mu birowoozo ngamba mwana wange kiki ngamugamba maama tewali kamba mbulira oba omusajja yakweganye ojja kubeera wano muzaale ebbanga tojja mu lubuto sikusema nakujja mu lubuto amugamba nedda maama. Eno ye Streams of Wisdom High School erisangibwa Endejje Kanaaba ku Ntebe Road. Omuzadde olw'okubanga oli wakuweerera ebbanga ggwanvu weetaaga essomero erikutegeera mu byenfuna ye Streams of Wisdom High School. By the names of Nisima Sylvia Prudence, Form 6, a student of Streams of Wisdom. It is a good school. The Richard Stephenson Maholo nze akulira essomero lye bayita Streams of Wisdom. Tukolera ddala bulungi nnyo mu kusomesa abaana aba O-level balina curriculum empya era tukikwasaganya bulungi. Abasomesa be tulina batendeke ebyemizannyo tubikolera ddala bulungi nnyo ne MDD tumukola bulungi nnyo. Essomero ddene tulina faamu abaana beeyagala bulungi kubanga ekisookera ddala ng'oyagala omwana ayige environment kikulu nnyo. Muleete abaana basome. Streams of wisdom, yes we can. Omusajja yiganye olubuto ewaka tanjagalayo ewuwe agamba olubuto si lulwe nze mmanyi lulwe. Mbeera awo kozi maama yali alina bizinesi awo kati nagamba beera wano nkole naye nga wa saagala njagala kugenda kulize owanyinira obuto so nembeera awo nemugamba mumanyi mbadde nsabayoko ku ssente nzireyo sobola kutuula wano. Mami maama wange teyali mubi nakwata ssente namba nangulira enkoko y'omuko nampaawo ebintu nzirayo munkuddayo namusanga kati nga mpetawo nti okugenda gye twali tubeera namusanga awo ku kkubo piki ng'amata piki weemukubamu bweti nemanya nti yeye kozi nali simugambye nti ngenda nga nze neetuute ekiba kibe piki mukubamu amatala nga muwa boda konza yimirira nga muyita mukama wange mbadde nsaba ku ebisumuluzo yagala byaki bwe yamala n'abimpa nengenda ewaka nansanga ewaka nga ntudde nemwanjulira emubuuza nemwanjulira maama bye yali ampadde ngamba bino ebintu bibyo bivudde waka sibyagala wano okola ki wano nga mugamba n'omunnange ndi lubuto wali omanyi nnimba ndi lubuto ate nkimanyi nti luno olubuto lulo tenyini mulala lubuto luneeno nga mala gakkiriza mbeerawo nembeerawo mbeera mukusike kuba embeera si yali ennungi nnyo okeera kulima oba tolimye omukazi yaleeta munafu omukazi tayagala kulima okeera mu nnimiro kale ng'embeera si yennungi eri awo naye nenguma ngamba teri walungi mbeerawo olubuto ne lukula kwegamba nga newoba oyo yeeza goota y'ebyenda atasobola bikola nga tasobola naye nga wafuna ssente azitwala mu bbaala ne bagenda ne bazinywamu omwenge. Sitoli eno mpanvu naye ndi mu kugitemaatema kubanga obudde mbeera awo olubuto lukula tuuka okwagala ogenda ozaala nga mugamba omanyi olubuto lukuze mbadde nsaba onoonyezeeko ku ssente ngende ewaka nzaalire eyo ng'agamba n'okugamba nze njagala mwana mulenzi era ozaala omuwala oyo si wange njagala mulenzi ekampulira ndi ku bukeeke nga nkaabira Katonda nga Mukama Katonda nsaba ompa omwana omulenzi nsaba nzaala omwana ono nga talina wanfaanana omusajja olubuto yalwegana ate nga nze nkimanyi lulwe bwe ntyo ebwenjogera nensaba nasiiba nga ndi lubuto baideni olubuto olwo wangambira ebyo ebintu olubuto nga luli mu myezi 4 nafukamira nga nensaba nekabira Mukama Katonda nemugamba Mukama Katonda mpa omwana omulenzi
abaze sitaani. Emyezi 7 kitundu we gyatuukaga mugamba mpa ssente ngende ewaka ngende zaalire ewaffe, mpa ssente nga ngende ewaffe nga nzaala nkomawo bulungi. Mr. Sozomo lwenkomawo okuva mu kyalo, mu kyalo navaayo omwana yali wa wiiki. Lwenkomawo ewaka omwana nga wa wiiki, omwana yali aweza wiikisi 2 nga ndi ewaka awo. Mr. Sozomo taata w'omwana wange oyo n'agenda nemukwira essimu nemubuuza oli wanagamba ndi wano mu ssenta konze nga mugamba nga mugamba konze nange ndi wano nzikirira waka nga mubuuza naye oli wanagamba kale sooka ojje wano kati nenzikirirayo we nagendayo nagamba oyagala kunywako bbiya nga mugamba nsaagala nga mugamba ye gukola kiwano tugende waka obudde bugeze ngamba nze nina gye ngenda eyo era omuntu kagenda okusindikira yali agenda kusindikira mulamu wange sente, yagamba agenda kusindikira mulamu wange sente bwekuba baideni mulamu wange yali Masaka nga gyasomera oba Masaka oba wa sijjukirayo bulungi. Agamba ngenda kusindikira mulamu wa sente ejakira kinga mugamba ye naye obudde bugenze sine saawa ndiye amusajja alemerako agamba leka nkugulire wano bbiya genda onywere waka. Omusajja alemerako mugamba nedda gamba nzija ngenda kusanga. Mr. Sozomo nga ngenda ewaka nga ntuula ssaawa 1, ssaawa 2, ssaawa 3, ssaawa 4 enkuba neeyunga entonnya ng'erimu kibuya ng'erimu amayinja. Ndi n'omwana tulya ngamba kati singa omwana zino essaawa zino atabukako ntandikirewa nga ne mu nnyumba temuli yadde emitwalo 5. Mr. Sozomo nga mu nnyumba temuli yadde emitwalo 5. Awe natandika okulaba ku mpisa z'omusajja ate entuufu ddala. Mr. Sozomo teri yadde ebizigo oyo Baby Junior oyo kozi yaliko nga ofuna n'ow'ebitano ne weesiiga nga tamugula sapatu mu magulu nga tugenda. Engoye ze nagenda nazo zezo zinabeera nazo nga natuka okuvaayo nga tangulirangako yadde sapatu eze15 mu magulu. Kati natubeerawo ng'omusajja ayenda ndi awo omwana akyali muto. Kati nga lumu era addamu agenda asula ebweru nakaaba mpulira nenenako ennuma nti nga mwagala nnyo olibbuba ly'ennuma. Kati yasulayo n'asiibayo. Kati wanene mu kumaliriza emirimu gyange Baiden omwana nga yali awezezza emyezi 5. Wanene mu kumaliriza emirimu gyange ne ngamba kanyambukeko mu ssenta. Kati mu ssenta eyo waaliyo maama wange. Atulaawo ne maama nga maama ndaba agamba ye mwana wange nakwekuluma nga maama ajja kubeera bulungi. Kati nenywako okwawo ku bukombooti awo nenzira ewaka. Bwe nadda ewaka nansangawo ewaka nga ndi mu kukaaba ng'ennaku ennuma. Kati ne naaza omwana wange we namunaaza ne muyonsa ne yeebaka. Kale nga mpulira saagala mutunulako. Kati ne ngamba kanfulume ntuuleko wano eno wabweru. Ne nfuluma ne ntuulako wabweru. Omusajja yayita mu mulyango mulala yakwata omwana n'ayita mu mulyango omulala. Nakwata omwana wange amyezi 5. Nakwata omwana n'amutwalira mukulu we namugamba ono ansuulidde omwana.
kati nengende wakyambani nemugamba banjeko omwana ate bagambye mbusudde omwana nandibadde nsudde omwana nga weeni waneeno amba omwana wange olwobukedde omwana yakabye dda nkimanyi story kuba famire okwo kuliko abagenda ojuwulira nina nebyesogedde. Nzikiriza nkutegeeze ku Mbabali Memorial School abasomesa baayo balungi abaana be batendese bekira waggulu nnyo. Mbabali Memorial Primary School eryadde ne boarding abawala n'abalenzi nga tusomesa okuva ku baby class paka P7 era nga moto yaffe knowledge is power. Tusesira ku bya academic ebyemizannyo kw'ossako curricular activities n'empisa. Tulina school van okutambuza abayizi so nga ate ku Mbabali Memorial abayizi abakola obulungi kusaba balina ebitone ebyenjawulo bafuna omukisa gw'aba sponsors okuva mu Canada n'ensi endala. Tukutegeeza nti okuwandiisa abayizi kugenda maaso ku ssomero. Tulinde Jeruga Zone Mastowa ku luguudo lw'Entebbe. Essimu noti 772 56 37 noti 3 oba noti 7 noti 9 6 74 noti 1. Mbabali Memorial School. Nga oyo mulamu wange bwe yatwalira omwana nga mulamu wange agenda ewa chairman oyo nga mugamba njagala kumpa bbaluwa eyo ngende musibe asudde omwana namuto kati oyo chairman era mugamba oyo mwana singa abadde asudde omwana singa wano taliwo singa yagenze dda mumuwa omwana oba temumwagala gyagende eyo omwana ajja kumulabirira agende naye ebyo byonna byonna omusajja waali abiraba bw'ati byagwa bubi byagwatulwanya n'oyo mulamu wange nannuma embeere mulamu wange nalwana naye kati ye muli yayagamba ngende omwana muleke kasitamanyiwo wena abajagala kujjako okumulaba ajja kujja mulabe gamba esobola kuvaanuka sina mwana wange okugenda sikinaako buzibu oba omwana tugende ku poliisi sente z'obuyambi bazipirika ku poliisi. Omulamu wange agamba muli baafiirwa mmwe mwagala kuliira ku mwana genda kati ne tuyisingannyawo ebisongoofu najja nanumba we nali nakuba nanuma embeere ennywanto katono ekutukeko nembeera okubeera nga yakuguluba embeera mbi emusanya mpisa bubi ab'ewaka kati tebakyanjagala olwokuba nalwanye oyo mulamu wange nabaga takyanjagala olwokuba nalwanye naye kati nembeera awo sitori kagifunze kuba mpanvu nembeera awo mwana ne bamupa nenobamuko obazaalina kumeka nekomawo nga sinaba kugenda sagala kugenda mukyalo waffe omusajja tebamumanyi nefumbiza tebamanyi nekomawo nembeerawo omusajja tayempisa zembi zonna kati mukyala we yatuuka ekiseera nadda ow'ebweru nadda ekidde okudda mwana alizadde omusajja nagenda natandika okumitinga ngaoyo mukyala we akaseera katuuka nagamba n'okugamba ono mugenda kubeerawo babiri gwe ne mujjawo esita ennyumba ya bisenge bibiri ogenda kutwalako kimu naye kimu oli omukazi mukulu muwanvu munene zindikana katowaiti omutima ngazegamba sesigenda kusobola kubeera wano kyali mwana muto omukazi ayinza n'okukola ekintu bbula kuba musajja ebyo nga birowooza naye nga ngamba ngende negambulira omusajja mwagala akaseera katuuka nesiba omutima kati olwatandise okungamba neno mujja wajja ngaokunduukiriza mubiiriwo namugambira nti sobola kubeera nona mujja wange afazaliko nze ngenda yakomewo buli mukazi yali muwanvu
nga muneneza edikaana kato akuba n'oluyina engwiri nga maze kati nti gino emyaka tandika okubeera mu ntalo z'abasajja. Akaseera nagumagumamuko we bayagala okunzijjako omwana oyo nga muto wa myezi 5 negumagumamuko awo nenga si birungi byakwekaka. Nasobola okugumagumamuko omwana oyo akuleekolemu sobola obalekera omwana oyo ng'avuddemu. Kuba naye kenyini mu kukyogera yagamba nga nze wogenda togendanga na mwana wange omulekanga wano omuzaalira wano weewaawe obanga ogenda omulekanga wano toyina gy'omutwala. Ekyo nekinootinga. Embeera ne tubeeraawo ng'embeera mbi akaseera katuuka nga nagwe omusajja agenda kundeetera ebirwadde nkyali mwana muto. Buli mwana gwe baleeta ku kyalo w'ebbala amukwana ayagala kwono ayagala kwoli. Bamukubira n'essimu nga muli mu buliri n'akubuuka saawa 4 n'akubuuka n'agenda ne bamukomyawo ng'atamidde ne bamusuulawo ku mulyango. N'oyingizanga omwana omuto neyenna neyeyonoonera naza obukyafu n'olongosanga omwana omuto. Kati nalaba ng'eyo embeera sijja kusobola ningamba obakasooke ntambulemuko nentambula misasozomu. Ekyobusiru kyenakola naleka omwana naye simanyi oba nakola kya busiru oba kyali kyekyo ekituufu kyenali nteekedde okukola. Yali wa mwaka gumu n'emyezi nengamba olwedde gasita baali bayagala nnamubawe luli ali muto kati avuddemu. Tene mukusalawo okuleka omwana oyo byali bingi bisisobodde byonna kwogera kozi sitori zimpanvu. Netambula nemuleka n'omwana mu nnyumba mulamu wange nagenda nakola statement nti nasudde omwana webandabirako ku kyalo bagenda kunsiba poliisi ennoonya. N'embeera eyo naye nga nsigala mukubira amasiimu mubuuza omwana ali atya nga amuwa ssente ez'omwana. Muweereza ssente z'omwana obuyambi bw'omwana nsobole okumanya omwana wange waali. Nensambule kati njena omwana sambule kati nali njagala naye embeera yali mbi. Nafukamiramu okubuuza nazaala wange nagaana okunziramu. Nafukamirako okubuuza nazaala wange nagaana okunziramu. Ensonga eva kuki bona mwana ne mulamu wange muwala we endoba nevaayo embeera omwo mu Kampala natandika okuyiyayo obulamu akola mu bibaala. Akola mu bbaala nga weefunayo akasente basasudde nga muweereza ez'omwana. Omwana alwadde omwana kitumu aleka atwala obuvunaanyizibwa muweereza ku ssente. Omwana alwadde amuweeyo mbaweereza ssente. Kati akaseera ne katuuka omutima ne gugenda nga guvaayo mpola mpola mpola. Kati ne manya nti nsobola okubeerawo n'omusajja waatali. Kati ne mbeeraawo n'atandika okundimba. Kati lumu mukubirako essimu ngamba njagala kulaba ku mwana ngagamba tusisinkane. Tugenda tusisinkana ndaba ku mwana awo muwaayo ku ssente z'omwana mbagulidde ebintu. Kati akaseera katuuka n'agamba osobola okujja ewaka. Nemugamba bansibe kuwagenda n'ogamba ku poliisi nti nasuula omwana. Oyagala zijje batwale mukomera bansibe. Agamba nti kati nze akugambye nze akwagala nze yabyogera
naye nsobola okugenda nezijjayo statement kuba oli mukazi wange kozi nali sigendayo kati bwe yagamba ekyo negamba wayeka gende katabyega ku mwana nezirayo kolo nagenda nabisana tteke nembatwalira ebintu nembeerako awo n'omwana wange kati bwetyo nembanga ntandika okugendayo nga nvaayo ngendayo nezira ku mulimu ngendayo nezira ku mulimu kati nanduka akaseera nsaba kunsonyiwa ambikomawo nkwegayiridde mukazi wange kwagala era biki kati ngate nange ndi mukiri ekigamba kale nga mpulira saagala kuddamu okufuna like musajja nzira mufumbirwa ate nawo ozaalewo kale ndayagala mbeere ne famire ndayagala mbeere awantu wamu sobole okutuula awo nzala abaana bange awantu wamu nandingayirira awo kati ate nze naye ntandise okugoba ku prosesi yange ey'okujja eno ebweru nemugamba ye kale netuddawo nga tujumya naye nga nze muli ekyokuddayo nti ntuule nga sikirowoozaako kati olwo nga nayingiramu omuzibu okola okunoonya ssente nga mugamba kati oyagala akomewo otuule tugenda kulyaki nze embeera eri nenkola nesobola okukola ki okusapootingako awabawagaki era nga sisobola kozi kati nali maze kati olwo mumutima natandika namwerabira nalitandika okuba ku prosesi yange neyebweru nagamba ono okomyewo tubeere ffenna era nga nange mbaze nti kangende nkole munnange tufuneyo akapoloti tuve awo ewaka kuba bwe twali waawe kati nga njagala tukole kituveewo amugamba akamala ogenda ebweru nkole wena genda nekola awo tugenda vaawo genda kunoonya ssente tugule akapoloti akalala tusebuke awo tulekewo tetutundawo naye ntindika esimu buzibu katusobola okujja aba waliwo ebizibu ba mumasanyu nga tulina wetutuukira naye nga tulina nawalala amba kale nga nzija ntuuka eno kola anti ngaera omanyi ku kyalo bantu bakubira amasimu banage bawo kyeyekola nga bituufu zitasoza omugongo omusajja byakola naddamu giri emize nga bamukwata ne vidiyo nga omanyi omuntu akuuma emmere nakuwa olugambo nga bakwatira ddala obujulizi ne babumba kati Biden yali talina simu nenonyayo sente awo nemugulira esimu sajja kulima nti nali mumuwa sente kuba nali mumanyi wabeera ne sente tafugika zonna zinywamu bunyumwenge nali simuteresa sente nga lumu mugamba ngenda kugulira esimu koya kale nonya sente musindikira ngagula esimu mpya $5 kati nga mpulira ebigambo sisitawo najja n'abeera wano ewaka sisitawo ajja n'abeera wano ewaka ajja n'abeerawo omwezi n'abeera wiikisi 2 n'agenda nti basula mu nnyumba emu nti ye koze bannange nze nkitwala izi nnyo mbisirika mbivaako ate nga ye taŋŋamba nga ne sisita wange taŋŋamba kyesimanyi kyonna kubasaagala kuwayiriza toba balina kye bakola katonda y'amanyi nduka akaseera mugulira essimu nga nakamugulira essimu mpya olwemugulira essimu eyo yamala wiiki nnamba ng'ali off mbako omuntu omugwe nakubira essimu mugamba ye ono ne bwati ndi yafunye essimu alina essimu ono mpya kati kyaddaki ng'akomawo ku online Biden yalina omuwala gwakwana mumanyi n'omumanyi oyo omuwala kyaddaki akoma online ng'amugamba ye wabadde ki mbadde simanyi kusetinga WhatsApp nga bintawanya naye kasita nakomyewo
mu wiiki bbiri yali amaze okukwata essimu ng'agiwadde omuwala gw'akwana. Genda mukulidde tusobole okwogererako, tusobole ofuna omwana wange mu budde tulabe ekiddako ekitambula. Yali amaze okukwata essimu agigabidde omukazi gw'akwana. We namugambako alalalalala lwali lutalo lw'amaanyi mu ku lusozi omwo. We namugambako ne mugamba ayina okwata essimu n'ogiwa omukazi, essimu nakugulidde tusobole okukyatinga. Nga tayagala kumanya oba okyayogera naye kati wali eri nga tanabakwata ssimu kugiwa mukazi, ngoba okyayogera naye essimu ne zivuga. Okyayogera naye ne wabawo ajamugamba neno wali bakuyita, omwana sigenda mwogera amannya, neno wali bakuyita kweyekale kamalirize wano nzigi oba oliawo ng'akuggyako ngenda kuddamu kukubira takuba mpaka nja. Nejja wakukubira mwogera ebigambo bisatu bina nga ajjako essimu. Mr. Sozomo kati nembako profile pic gye nateekayo yali ya musajja tamumanyi tamulabangako. Mu kifo ky'okujambuuza nti ono gw'otaddeyo muyita otya, Mr. Sozomo musajja yeeyomba. Kati waliwo omukwano gwe yajja nambuuza oyo gwe wataddewo profile pic omuyita otya. Ngamba yimuyita atya bana omuntu mukulu naye bamubuuza ebyo. Kati oyo mukwano gwe yagenda nambudiza ebigambo. Nagamba awo mukazi we yatadde omusajja omulala profile pic, gendayo olabe angambye kyona kino oli naayogeramu ebigambo byo byesaayogera. Imagine musajja nankubira essimu awo, Mr. Sozo omusajja yanvuma. Saagala kundeetako obusiru. Oba afunye omusajja omulala beera n'omusajja wali akuganye. Lwaki osiruwalirako? Lwaki toneesonyiwa? Nze sikyakwagala. Okuva na leero weesonyiwa essimu yange. Toddamu kunkubira. Toddamu kumpeereza message ku ssimu yange. Ate sikwagala n'okwagala. Wandibadde omuvinga ono. Mr. Sozomo ndakaaba olumusi omwezi mulamba nengamba naye abasajja tebaakalika. Naye mu bulamu bwange ku bbanga lyentambudde n'oyo omusajja talina kye yali ankoleddeko. Takwatangako yadde 15 ngule sapatu. Sirina kye mubalako nga olubeera n'omusajja nti ze bawanga nsibisa enviiri. Bange musabasendese enviiri namba. Bawange mugamba neetagayo akagoye nampaayo omutwalo. Sirina kye namufunako yadde n'ekimu. Naye nga ate nze muteekamu. Nga muwa. Nga ne balina emitwalo 10 ne bankubira essimu. Nga muwa 8 ze neesigazaamu 2. Naye omusajja bwe yanvuma weesonyiwa essimu yange. Akutte n'oyo omukazi oyo amutimbye ku ssimu profile pic wonna n'ambulokinga. Nakaaba naye ng'ekyazingako okunkabya mwana nga mpulira ennaku ennuma. Omwana wange mbuzadde omu mu kika nga mpulira ennaku ennuma. Kyaddaki nga ndi eno netandika okukuma mpolampola nembugira ddala mu birowoozo byange nembugyamu. Saa zino ne waba ndaddamu buzikunkwana feeling zaafa nembugyamu mu birowoozo byange. Nembeerawo nga ndi ku ddungu kuno kasinaako omusajja yenna gwe njagala. Sitasoza omumba nensaba kumpa ku magezi. N'abawuliriza ba puroguramu eno abagenda okuwuliriza sitoole yange nsaba kumpa ku magezi. Mr. Sozomo taata wange omulungi kimanyi tosobola okumpa ku magezi kuba mpuliriza nnyo puroguramu zozo. Mr. Sozomo
tata omwana wange namwesonyiwa sikyamwagala sikyamwinako yadde kafiiringi sikyayagala okumanya sikyamwagala na like nti Katonda yannyamba nesobola okumubeera awala Katonda yansoboseza nannyamba nefunayo akafo kange eyawala nesimubeera kumpi kati namuteera ddala naye mba ndi wano eno nga nkola WhatsApp group yange mu kukola ne WhatsApp group yo nali stresses nnyo nga ina ebirowoozo bingi ngamba kakole WhatsApp group eno omusajja tuteeka tubeerawo nga tunyumyanyumya ekivayibu nga onokola WhatsApp group noteekamu omuntu noyo nateekamu wamaanyi nomula nateekamu wamaanyi mune group yange yagende like nga yamaanyi abaana babeerako nga bakyatinga mubeerako nga kuliko abaami n'abakyala kati kyadde kiri mu gulupu mwange muneeno nga muvaamu gaayo omulala nga gyangamba nti nkwagala kati gaayo eyo gye nadde eyo gye nafuna akafo kange gy'abeera gye bamuzaala eyo kati gaye nagamba nkwagala naye nina omukazi mbadde nsaba obeere mukyala wange namba 2 namugamba ajja kukuddamu netusigala nga tunyumya ne gayi tunyumya ngamba mbadde ansa yange tunyumya kyaddaaki nemala nemuddamu nemugamba okay tusobola tunyumye kuba kati saa zino ndi ku kyeyo katulabe ekintu kino kinaatambula tusabe Katonda tusobozese atuwe obulamu mpaka gye kinaakoma gayagamba okay tubeerawo ne gayi katunyumya kati gayi nga mulaga taata wange yajjanga eno okunkolera emirimu gyange nga simumulaga kati lwomwangamba nemba njagala kulabako ku taata ozayo yagala kumulabako kozi nali simugambye nti nina kyenkola era nga simugambye namugamba nti ndinayo akafo biki bwe bityo kale kyaddaaki nga anemerako ngamba njagala kulaba ku taata ngamba ne waffe wala n'osobola okgenda nti yenja genda omugamba kaleho engeri waffe gye wali awala taata wange ne mulimalima ne mugamba taata wange agenda kujja alina ebintu byakola eyo byasuubula eyo agenda kujja kuya kati nokwegayiridde taata wabaze nyamba omuntu njogerekoko naye taata weyagenda taata mugamba taata alina mukono gwange ayagala okulaba mikono gyange bagala kulabako koya tekirina buzibu mwana wange agenda mulaba omulundi okusooka nga boogera namugamba taata mbadde nsaba onzaale taata namugamba nze kasimuteesa nze sirina buzibu kyaddaaki nga taata addayo mu kyalo nga bigamba maama nga maama wange agamba siteku maama wange nga agamba kozi naawe yatuuseewo Mr. Sozomo gaayo ono like simanyi oba kuba nze mulini kuba kati saa zino like oba endowooza yange yenfu Mr. Sozomo ono ge yasobola okusapootinga mu kizibu eky'emitwalo 5 nemugamba nti n'ekizibu kya mitwalo 5 n'akuwa nemugamba nti mpolaayo akakadde n'akakuwa nemugamba nti like nga wonoobeeraawo nemuleeta embuuzi awo kumugamba naye kati nze kwetalagangako osobola okumpa akakadde nti nsobola okagala nomugamba yenkagala kampi kampole nakakuwola kati woba omudiza akakadde akakugamba mpaka 5 Mr. Sozomo like ono yegayi asapootinga mu buli kimu netagaya akasente bwe kati agamba ku basajja b'e Uganda omusajja w'e Uganda kino sikyogera nti oba njogera ndi naye mulaavu nti oba kineno kye
naye kikyoba kinzibya amaaso no manesa amumpe ku magezi omusajja wa Uganda wamanya bulungi nti alina akwanya omuwala ali ku kyeyo era aba asuubidde omuwala ali ku kyeyo amuteekemu nti ndewogera ku makya n'ogamba omusajja wa Uganda nti mpaayo emitwalo 2 akugamba siyina mwabalina ssente kwayina okumba tazikuwa ne wabazirira kubanga kimanyi nti okola naye onogera yansapootinga ngamba neetagayo kino nankolera nangamba nze sikulimba nkwagala obeere mukyala wange namba 2 era bw'oba okkiriza nja kutwala mu bazadde bange bakulabe yamala dde okumpa baganda be nenjogera nabo maama nenjogera naye balamu bange kati ndi wano ndi confused wano wenjagala mumpeere ku magezi kuba nze muli endowooza yange ngamba nti onogera ayinza okuba nga yagiddemu ekyekiti andage nti ansupportinga nti bwe bamusabye sente asobole okuzimba nti noba nange akaseera kajja kutuuka aŋŋambe nti mpayo ku sente wezita oba kale nga sikyasobola kumumma naye nga mbuyaaye ng'eyo sitayiro gye yagiddemu naye ono gaaye naakamala naye emyezi 8 akugamba essimu teriko muliro eba teriko akugamba saawa ziti ngenda kubeera waka tugenda koma okwogera saawa ziti n'omanya leero tugenda koma okwogera saawa ziti kati ndi confused awo njagala mumpeere ku magezi gayondo kwegamba sekitegeere eno sitayiro gyalimu twakamala emyezi 8 naye asapootinga mu mbeera ya finance nti newe mba mugambye nti ndina awaganye anzizaamu amaanyi nga mabeera mukazi mugumu ojja kumalawo tujja kukola ngwagala kwegamba kale owulira ebigambo ebimufubutukamu nga ebigambo omukazi bye yeetaaga okuwulira ebizimba nti alina future alina ne pulaani alina ekiddako mbadde nsaba mumpe ku magezi so saa zino ndi confused gayo nonkyamwekengera ngamba anyinza okuddamu okukola ensobi ate so eyo esitole yange mitasozomu nkwegayiridde mbadde nsaba mumpeku ku magezi sitole yange gyesoose okunyumya omwana omuwala bw'oba akava mu relationship sooka weewemu obudde ensobi gye nakola kuva mu relationship sinaba kuweza myezi 2 nenyingira mu relationship etali ntuufu nakakana neefumbiza bazadde bange tebamanyi embeera mu bufumbo yali mbi kozi omusajja sigwe nali supposed okubeera naye yandaga n'obubonero naye nga nze sibula abakozi nali mumwagala olaba nga omusajja mbeera gyakuyisaamu mbi totabona kuzaalawo baana 2 zaalawo omwana omu otambule oveewo ate tukole so Mr. Zozomu eyo esitole yange nja kusanyuka nnyo mpulidde ku sayidi yo nja kusanyuka nnyo nga abagenda okuwuliriza pulogulaamu yange eno bambadde ku magezi natandise nkugamba nti nze naawe omwaka guno 2025 tufube okulaba nga tulwanyisa ekigambo kye bayita obwavu abaana ab'obuwala bangi bafumbiddwa nga singa ewaka wabaddeyo ssente teyandifumbiddwa kati nzikiriza nti osobola kigattagatta n'okitegeera sisito naanoba n'ebyaliwo byonna musakazi watu bamulumya ebbeere sorry about that dear naye ku nkomerero ya byonna mu nnaku 2 alabanga yitasobola kumalako n'akomawo bwe yayogera nga asaba omwana gayiwe n'amugamba nti omwana muleke ate ngo nalaba omwana muto
amugamba kangende n'omwana bono ompa obuyambi obono obuleeta ku poliisi naye omwana kangende n'agamba nti obwavu obubali omwe temulina kye muli mwagala okubanga muliira ku mwana wange n'olowooza muli mu kwebuuza nti omusajja ngono aba agenda kuweereza ssente mmeka era ono mubaaneka wakumeka aba azudde nti abala bonna bwe beeyisa naye ogenda okubigattagatta nga kireka omusajja yayogedde bituufu okuviira ddala emabega ogenda obigattagatta ne bannyaffe baatuzaalira mu mbeera eyo bambi bafubye bufubi batobye nnyo okubaako kye bakyusa oba kye batereeza naye nga wallahi singa se bwali bwavu obwavu bwe buleeta okuba nga oli takyasoma oba onfuna bwavu omuwala n'abeera awo agenda obigattagattamu nabo bagenda obigattagattamu ng'ekisinga kumufumbiza bwavu singa si bwavu eriyo naffe products z'okuzaalibwa nga tuzaaliddwa lwa bwavu ng'ozaaliddwa lwa bwavu singa si bwavu wale balete wajja mu nsi tokyenyumirizaamu nti oli advantage oli effects ennungi ez'obwavu obwali mu famire ye wammwe maama wo n'awunzika ng'afumbiddwa obwavu bw'obukojja maama wo n'awunzika ng'afumbiddwa ne bakuzaala mu mbeera eyo mu maama okulemwa okusoma mu mbeera eyo muwajjira tetukyenyumirizaamu katonda atusaasidde busaasizi n'agolola omukono gwe n'akyusa ebintu tetukyenyumirizaamu tosobola nti kale maama singa teyalema misomo kati singa saazaalibwa nkiddamu owulire nga nkiddiŋŋana bwavu kati fe okulaba nti abaana bo ofuba okuba nga basobola okufuna ebyetaago bayinza nga tebajja kufuna bisukkuluma bisingayo naye nga balina ebyo bitandikirwa kubasobola okusavaivingira obwavu bannyinaffe babazaddemu lwa bwavu mikwano gyaffe bafumbiddwa ng'olabira ddala omuwala ekimutufumbiza bwavu singa abadde alina omulimu ogumu lwaki mulowooza bakati bankuba kiro tebamala gafumbirwa si buli ajja n'amusuubiza obufumbo nti akyamuka nnyo yeekennenya yeeronda nnyo ayagala okulaba ku nkomerero ono kikyaleeta bwe ziba ssente nange nsobola okukola kati kikyayinawo kiri akivuunuse ekyobwavu ensonga endala Guy okumukwana nga tamuwa ssente ono oyo amwagala ne tamuwa ssente mufumbo tamuwa ssente kati ate waliwo ono ye tamwagala naye ate amuwa ssente confusion eyo bwetyo bwewunzika ng'abaana ab'obuwala ebatadde mu kateebe bingi bye nandyagadde okomenti nga ngenda bisamarizingira mu bintu bigenda kubeera bibiri omuwala bw'oyiga okubalansinga okukwagala naawe okwagala n'oyiga okibalansinga obulamu bujja kwanguyira 225 kino kiteeke mu by'olina okulowoozaako ennyo kirungi nnyo omusajja okukutwala ng'omwagala ate kigasa ki okubeera n'omuntu nga tomwagala tomufiiringa naye kikulu nnyo omusajja abe ng'akusingako okukwagala amazima amatuufu abakyala mugenda ne mugamba nti mmwe muyimirizaawo amaka nti omukyala bw'akeera enkya n'aluzinga interest mu bufumbo busobola okusaanawo njagala okukibajjukiza ogende okola okunoonyerezaako kituufu omukyala bw'aba yaakooya obufumbo buyinza okugaana okubeerawo naye omusajja bw'akoowa obufumbo tebusula omukazi asobola okugaana obufumbo omukazi asobola okuba nga tafiiringa musajja n'azaala omwana asooka owokubiri n'owokuna n'omusanga ng'agamba nti nze oyo omusajja simwagalangako nkiddemu omwana ow'obuwala asobola okubeera muddya n'azaala omwana asooka owokubiri owokusatu owokuna owokutaano
kuwokutaano n'agamba nti omusajja omumulaba lwa kumuzaalamu baana bataano nze simwagalangako nze omusajja simufiiringa. N'omubuuza lwaki obaddeyo, obufumbo bwabadde abwagala abadde tabwagala, lwaki bubadde weebuli? Tojja kusanga musajja akugamba nti oyo omukazi muzaddemu abaana bataano naye nze simwagalako, simwagalangako. Nga musajja ayogera ekyo, kyentegeeza kye kino, omusajja bw'abanga alina interest mu relationship okusinga gwe beta, tokipapirako, kiwa obudde. Ebintu ebimu tubyogera nga tojja bitegera from the word go, nga weetaaga time. Actually ng'ebimu olibitegeera bimaze kukutokako practically, n'okikwatako n'okiwulira nga kiri ku gwe n'ogamba Gayo oli kino kye yali ategeeza. Omusajja asobola okuba ng'ayagala obufumbo oba relationship n'afuuka omusiru n'akola buli ky'oyagala, direct indirect, kasita kiwunzika nga kimuleetera okuba nga wooli. Lwaki? Kubanga akwagala, kubanga ayagala relationship. Era kambabuulire, relationship eziwangaala ennyo kisinga kubanga omusajja alina interest nnyo mu bufumbo. Bw'osanga obufumbo bw'omukazi atayagala musajja, atamufiiringa, nga buwangadde, nga bubaddewo, kitegeeza nti bwandibaddewo nnyo ng'omukazi ayagala omusajja ate ng'omusajja yasinga okwagala. Kyandibaddewo nnyo, bwandibaddewo nnyo ng'omukazi tafiiringa nnyo omusajja, naye olw'okuba omusajja amwagala, kyova olaba osanga omukazi afumba mu bufumbo nga tayagala musajja, naye olw'okuba omusajja ayagala omukazi, obufumbo ne bubeerawo. Tojja kusanga bufumbo ng'omukazi yayagala omusajja, ng'omusajja tayagala mukazi, ne bubeerawo. Statement ziringa eziconfusinga naye nzikiriza nti bw'okigattagatta okitegedde. Lwaki ndeeta kino? Abaana ab'obuwala 225 kituufu ofuna omusajja ng'omwagala, naye funa omusajja ng'akwagala nnyo okusinga bw'omwagala. Ku bibuuzo ebingi bye weebuuza ku Gayo ono, akuteekamu ssente bw'okeera enkya, naye kati gwe atandabangako ddala bwe nkusaba okumpolayo ssente osobola okumpola? Oyagala kukula mmeka? Kakadde nti mbala enjala yakakadde n'akaweereza naku zituuka ez'omusasula. Bane mukwano, ssente zo nazifunye, kazi nakuwa kakadde, mpeereza aka5. Weebuuza n'ogamba Gayo ono ddala alumirirwa nga talina kigendererwa. Ansa ezisinga z'olina ntuufu, n'enjala okukwanukula mu ngeri eri simple mwannyinaze. Mbuuza nti engeri eyo yeeriwa? Relationship ey'okuba nti abantu basisinkanye ng'oli abeera Norway ng'omulala abeera Qatar, si bangi abasobola okudetectinga relationship ezo ezinaakola nezitaakola enkiddamu, si bangi. Ekisooka, abaana ab'obuwala bwe bagwa mu mukwano ne bagwerayo ddala. Okanda kumugamba nti owaayo otomera, oyo akulimba amala mmofera, amala mmulimba, nadda nga akugamba nti okimanyi nti waŋŋamba nti bagenda kunziba, banzibye, nti saakugamba kati lwaki tiwakikola. Nali sindowooza nti ayinza banga wanjawulo, kati wategedde nti si wanjawulo, nategedde. Tugamba bwe tuti, omuntu nga mulabaganidde mwekwanidde bunaayiro naali mitala w'amayanja n'oli ali mitala w'amayanja, emikisa gy'okubanga omuntu kyakulaga ne kyali byawukana gyemingi. Kyetuva tugamba nti kati kyokola kwe kulowalinga expectations zo. Omuntu ono n'obanga omusuubira nnyo okubeera omubi ddala omusuubira okubeera omulungi. Lwaki? Bw'omusuubira okuba omubi ennyo n'aba kalekale ng'ogamba era owaaye kale, bw'omusuubira okubeera omubi n'abeera omubi, teweewuunya kubanga ekyo kikisuubirwa mu muntu. Chances z'okulaga ebyo byayagala olabe ze nnyingi.
yekompozinga ebimunyiza ayina engeri gye yeefuga omwana n'agamba neeronda nnyo nga tannandaba ate olwokuba baba n'ebigendererwa nga birala njala kutegeeza nti bagezaako okwesiga akazigo nnyo. Tolaba busiiwuufu bwe, tolaba mbalabe be, filter n'ebigambo abiteekako filter, buli kimu n'akifiltaringa, ogenda okumutuukako ng'ayawukana ne gwe wali olaba before. Kyekitegeeza kye kino, kya nsonga obeere ngo bw'oba ku 10 ng'ogamba nti 10% egenda kubanga byeyo gye nnina nga tuli mu long distance relationship, tetunaba kweraba. 90% byebyo byenja okulaba nga ndi naye, nga ndi ku ground. Era ojja kuzuula nga bino by'obadde omanyi nga temunnasisinkana byagala okwawukana oluusi n'okukontana n'ebyo by'olaba ku muntu ono. Ayinza oba nga muntu natural ali mude, abeera pike, like mood swings avaako mangu. Kakati ogenda okubanga wano mujja mwogerera dakika 2 ekyajja kikweka, wali ajja kuba tajja kikweka. Mukola ensobi ne mukonfaminga relationship nga mukyali wala. Abamu kakati musobola n'okukola nnika ng'ono ali eri n'oli ali eri, mugenda okusisinkana ng'olwedde tekyalina eyo nga marriage. Ozuula ensobi olwedde ekintu okiyingiddemu, ojja gamba nti sezinze sigenda kola nnika, baffe tetukolanga nnika. Bwe njogera ekyokutongoza obufumbo, abamu mwabutongoza nga mugatta ssente. Omuntu tonnaba mulaba kati ate mugasse ssente. Aguze poloti ogitaddeko ennyumba, oguze poloti agitaddeko ennyumba, agituusiza mu madirisa, ogamba nti kati ate ngenda kukola ki? Omaliriza ennyumba bakwefuulira. Lwaki? Wakonfaminga relationship ng'oli eri nga nono ali eno. Musobola okubeera nga muli ku level ya mukwano, just friends. Tokisussa nnyaawo. Bw'oteekamu akasente, teekamu ako akataakulume k'oli ready okubanga osobola okukafiirwa. Ebyenkomeredde bituukibweko nga muli one on one. Ebintu bingi abantu abo bagenda ne babeera so good to be true. Ne babeera perfect nnyo, n'ogenderera okuleka omuyaaye waya n'akulaga nti avudde mu mbeera. Ng'omufere bw'aba ng'asigala ali composed paka lwakukusa ejjuguli lye n'alitegula. Gye bali abatonotono abasucceedinga mu relationship ezitandika bwe zityo, naye abasucceedinga beeronda nnyo, beegendereza nnyo, bakwata mpola nnyo, beesiga kitono. Kyekitono kye beesize baba bamaze okukirabako ne bakikwatako. Answers entuufu ozirina, obadde weetaaga bwetaazi confirmation. Relationship bwezityo tuzigenda mpola. Bw'okomawo ekyaddondo omuntu n'omulaba, okeyoono ayinza obutakubuli, ogenda mubuuza nti olina footmake, obuwanvu obwenkana butya? Agenda kugamba ndi muwanvu si muwanvu, abasinga bye boogera ndi muwanvu si muwanvu. Olwo amaze okunnyonnyola ekipimo kye, agenda okulaba oluusi vidiyo ng'emugeza nga mutono, akola close up n'akuliraana ati ng'olowooza mutono, ogenda omutukako nga munene ng'ate gwe si kyoyagala. Filters ne zimulimba, video call ne zimulimba, bifaananyi yeekubya 10 n'alondamu 2 ebiri best byakuweereza. Ka video agenda okwetegeka, abamu asookako makeup, bagenda okutuusa ku muntu yennyini nnyini, ng'ogamba bannange nedda, bw'ogenda todda. Naye abamu ebyo kabikole nga tewagenda wala nnyo, relationship nga tewagibalirako nnyo. Abamu mugenda okukomawo ekyaddondo, omuntu tomulabangako, naye olwedde gy'emikolo gigenda mu maaso. Muteekateeka emikolo, omuntu tonnaba mulaba face to face, ogenda omutukako nga tokyamwagala, naye kennyini nga takusiimye, kubanga gwoyinza olowooza kikola ku ye ku ggwe wekka, naye n'atakusiima. Wateeka okubeerawo ko ka gap, wateeka okubeerawo ko ka space ko bayingayo time. Otandika okubala relationship ng'ogikonfaminga ng'omuntu omulabyeko n'omukwatako nti yoono. Nsaba mu comment section bongereza okwo, topakuka. Olina ennaku yo, olina okutoba kwotoba okubaako obulamu bw'otereeza,
kakati mukwano gwange togalangatana ne relationship ezigenda okukutomeza okwongera okukifuwa ng'okizza munda. Saba Mukama akumpeera omukisa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu okwagala kwayi Katonda n'okusa ekimokomye mutukuvu osiima okkirize bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Happy New Year.